رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجعله هدى وبشر للمؤمنين ومعجزة خالدة إلى يوم الدين ومحفوظة من التحريف والتبديل. قال الله تعالى في محكم تنزيله: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أو كما قال الله تعالى: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. atenderezebwa mulezi waffe jalla jalaaluhu oyo Allah nannyini kutugabirira awaniridde emyoyo gy'abalungi mu mmwe n'ababi. tumulaajanya okusaasana emirembe ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyafuuka ensonga y'obusiraamu gye mulimu olwaleero, oba oliawo neefuuka ensonga ey'okuwona kw'abatono mu mmwe abali wano oba mwenna. bwe kinaabanga ekigendererwa ky'okujja kwammwe wano ddala kusoma ddiini yammwe, Allah atunule mu nsonga zammwe era agifuula ensonga y'okuyingira ejjana yammwe. bwe kinaaba ekigendererwa ky'omummwe nga wazze wano ng'olina by'ozza okuketta oba okwetegereza, eyo ennyini empeera y'ekyo tusaba Allah gy'aba akuwa takulyazaamaanya. Allah atunyumiza omusajja ali mu ssula eyitibwa Tawba aya 45. Allah yagamba nti walaw araadu al-khuruja la a'addu lahu 'uddata. sallallahu alayhi wasallam bw'ayita abasiraamu bagende mu lutalo olumu, abasiraamu baayagala okwebuzaabuza abamu era ne bateekawo obusongasonga. bwe yababuuza nti ani aliredde okugenda, ne batandika omugamba nti nze nandigenze naye nazze seetegese bulungi n'ebirala kamala okufulumako ebweru kankole bwe nti. Allah agamba nti singa baavudde ewaka ddala nga bazze kutambula naawe, bandibadde bazze beetegese nga bazze n'entwala zaabwe. Walakin naye olw'okuba nti abantu abo bazze ng'ebigenderwa byabwe bakulimba nti baddayo kubaako bibanona, balina bibakwese ku mutima, karaha Allahu bi'aasahum fasabbatuhum. Allah subhanahu wa ta'ala atamiddwa tebatambula naawe si balungi. Abantu mwe muli wano nga wooli nga wazze, naye ng'enjawulo y'okujjako n'okusigalayo toyina makulu, towandiika, toyina kitabo, wagenze dde okwebaka, wabula olambudde tawuni ogimazeeko kati olina w'ogumbye olinga nga mbega. So nga ne bali abaaliraana omubaka baalowoozesa omubaka nti bonna ke bazze bagenda mu lutalo. Abalabi abaasasudde emmotoka nga balaba omutabuliki agitudde mbagamba zze kusoma naye ng'ebigambo byo n'ebyetaago byo birala. Falaha bwe baasenguka bagende e Madiina, sahaba oyo wa kitiibwa empeera y'okusenguka teyagifuna, kubanga ekigendererwa kyo yagendera mu basiraamu ng'ensonga yegenda kufuna muwala.
mpaka kyatugamba nti innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Namugamba faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha falyankihuha. Atambuliddemu ng'ozze Madiina ozze lwa byanfuna ojja bifuna. Naawe atugendeddemu ng'oyagala muwala waakuwasa ojja mumuwasa era yamuwasa. Tolaha asiga mu kaluvannyuma nga bali Madiina naye empeera y'abo abaagenda ku olwo teyafuna. Oyinza okubeeramu awo nga toli mu bantu bagenda kufuna mpeera za lunaku lwakujja mu ddalasa. Katereze nniya zaffe. Ayina by'obadde ozze okunona bikyuse Allah asobola okukuddiramu n'akusonyiwa. Tulamiragana okutya Allah subhanahu wa ta'ala kuba y'endagaano y'abalongoofu bonna gye baagambanga abantu. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala totunuulira myaka gy'olina, totunuulira kiki ky'olina, totunuulira ani gw'oli naye, wabula tya Allah ku bw'omu kubanga ogenda wa Allah bw'omu. Mu ayemu mulezi waffe yatugamba ng'anyumya ku baganda baffe Abayisirayiri balina embeera gye baatuukamu nga bakimanyi bulungi nti essaawa y'okufa bw'etuuka buli omu afa lulwe. Musobola okubeera abantu 10 omutemu najja nerema kulowooza nti olw'okuba ayina emmundu agenda batta mwenna buli omu ofiiringa okufa lulwo. Bagamba Allah nti wama tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alayna sabra wa tawaffana muslimin. Ekyobeera ng'okimanyi ati kulla nafsin tujadilu an nafsiha. Mutya olunaku oba mujjukire olunaku omuntu lwagenda okujja nga yeerwanako yekka watuwaffa kulla nafsin kwolwo olunaku lwetugenda okusasula buli mwoyo ma kasabat ebyo gwakola ne wahum la yuzlamun. Teri n'omu gwe tugenda kulyaza amaanya. Okujja ne mukyalawo, okujja ne mutabani wo, okujja ne famire yo yonna kitegeere nti Allah agenda kusasula kinnoomu era gwe ogenda kwogeraganya ne Allah kinnoomu. Laysa bainaka wa baina Allahi tarjuman. Nga wakati wo ne Allah tiwaliwo translator wabula obuuzibwa gw'ogamba Allah. Kati mukebe oti abantu bangi bali mu nsi nga bakola haramu nga balowooza tugenda mu maaso ga Allah nga tuli mu gurupu. Kyova olaba mu sura eyitibwa Al-Ankabut aboonoonesi balina ekigambo kye bagamba abasiraamu mmwe. وقال الذين كفروا بفتا بغامبا مو اسلام للذين امنوا غبغامبا مو اسلام اتبعوا سبيلنا mugobererese mujje tubeerebumu. Babayita ku nnyimbe ne mugenda n'akuyita ku mbaga ya mutabani we n'ogenda kati mujje tubeerebumu tuli ekintu eki. Bwe tunaagenda ewa Allah n'asalawo okubookya wannahmilu hataayakum tujja beetikirako amazambi wa Allah. Allah n'atubaga nti bapita babalimba wama hum bihamilina min hataayakum min shay'in. Teri n'omu agenda kwetikkira munne ezzambi wadde n'omu. Buli mu agenda bwani. Kati ekyobeerawo ng'okimanyi byokola bitaasa mwoyo gwo ne byoyonoona bizikiriza ggwe. Mukkirize tulabe ku nsonga bbiri biiznihi ta'ala. Njagala tulabe mas'uliyatu rajulun wa mas'uliyatu al-mar'a ala ahlihi wa mas'uliyatu ar-rajuli ala ahlihi. Responsibility Allah subhanahu wa ta'ala ziyatikka omukyala eri abantu be ne responsibility Allah ziyatikka omusajja eri abantu be. Obuvunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakuwa bw'olina okutuukiriza eri abantu bo n'obuvunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatikka omukyala bw'avunaana eri abantu be. Hadisi emu nga mpanvu egamba nti kullukum ra'i.
olwo omwana omuto yabadde asomawo n'ayita ku hadiisi eyo buli muntu mu nsi ayina byavunaanwako okulunda ne wa kullukum mas'ulun buli muntu agenda kubuuzibwa ani ra'iyatihi ku ebyo bye yali alunda eyo kullu ismu jamiu ekitegeeza nti buli kyonna mu nsi oyo kigenda kugibwayo olunaku lw'enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala agenda kwawula abantu Allah okuddamu okugatta omuntu ne famire ye ajja kuba amaze kuwangula jjana nga n'abantu be waliyo abantu b'omujjana Allah alyoka abagatte Allah kyatugamba nti wallazina amanu wattaba'ahum dhurriyyatuhum abantu abatya Allah n'atakomaawo n'akubiriza famire ye okutya Allah alhaqna bihim yawma alqiyama ngenda musisinkanya famire ye ku lunaku lw'enkomerero omaze kusaala swala 5 n'olemera ku mwana wo n'asaala swala 5 Allah bw'amaze okubabala n'akuleetera omwana n'abagatta naye tuva mu ntaana ng'atwanjadde wadde baatuziika wamu bwe naagenda mu ssuula eyitibwa Luqman aya ezisemberayo ddala Allah yagamba nti ya ayuha nnaasu taqu rabbakum bantu mwe mutya Allah wammwe wakhshaw yawman mutya nnyo olunaku ankabuuti Luqman kwezi ebbiri la yajizu walidun an waladihi Allah lwatagenda kukkiriza muzadde kubaako kyayamba mwana wala mauludun huwa jaza an waladihi shay'a nga tesikkiriza na mwana kubaako kyayamba muzadde n'atugamba nti inna wa'da Allahi haqqu endagaano gye mbagamba y'amazima ngenda gikuuma kati olunaku luli Allah agenda kutwawula musulamu yagamba nti yawma yafirru almar'i min akhihi olunaku lw'esitagenda kukkiriza muntu kuliraana mukwano gwe wa ummihi Allah tagenda kukkiriza maama kuliraana mwana we wa abi Allah tagenda kukkiriza taata kuliraana mwana we n'ab'emikwano bwe batyo naku lwa kutwanjala kutwawula ojja mu maaso ga Allah ng'ogenda kwogeraganya ne Allah bw'omu era ng'ayogera language gy'otegeera abaddu mwe mulinga muli basoga obanga oli mukiga obanga oli mutooro language eyo gy'oyogera Allah gy'agenda kubuulizaamu katugenda kwogeraganyako ne Allah layini muayyamu yagamba nti inna rabbaka labil mirsad Jibriilu Muhammadi Allah waggambye nti ayina mu lukuubo waakulindidde kwogeraganyako na Allah kati njagala tulabe ebimu ku bintu by'otagenda kubuuka mu maaso ga Allah nga bwali buvunaanyizibwa bwe eri abantu bo ng'ogenda bubuzibwako mu maaso ga Allah abasajja bangi mulina aya gye mukozesa egamba nti arrijaalu qawwaamuuna ala nnisa nga mugamba nti abasajja mmwe mulina obuyinza ku bakyala eyo aya tugivuunula bubi ekigambo qawwaama kiva mu kigambo qiyaamu singa Allah yali ategeeza buyinza nti mmwe mulina obuyinza n'amaanyi ku bakyala teyandireese aya egamba nti ya ayyuha allaziina aamanu kunu qawwaamiina bilqisti abange mmwe abakkiriza mubeere abayimirizaawo amazima oba mubeere abayimirira ku mazima lwaki yagamba nti mubeere ab'amaanyi ku mazima lumu yagamba nti waquumu lillahi qaanitiin bwe mubanga muyimiridde mu maaso ga Allah nga musaala mubeeranga bakkakkamu lwaki yagamba nti mubeere ab'amaanyi nga musaala ekigambo qawwaama kiba mu kigambo qiyaamu lwaki gwe oyimirizaawo omukyala bima faddala Allahu bihi ba'duhum ala ba'd olw'ebyenkizo ebyo Allah bye yakuwa omukyala byatalina wa bima anfaqu min amwalihim era gwe okwata n'amahale n'omujja ewaabwe obuvunaanyizibwa obusooka Allah bw'atikka omusajja ng'agenda bumubuuza ku lunaku lw'enkomerero annafaqa laka okuliisa omukyala
kuli mu nsingo ya musajja kibayita nafaka al-infaq. Ne bwaba omukyala gwe wawasanga musomesa oba mukyala muyivu oba mukyala mugagga naye nafaka Allah yagiteeka mu nsingo ya musajja. Mwe muli bangi nga bw'ofuna omukyala ng'alina akasente gwe toteekamu n'akulabirira n'empale y'omunda ne bakuwa nte Sulaimaani asale swala 5 naye nga nafaka Allah agikutise ndiyo. Mu ssuula emu eyitibwa Bakara yatugamba omulezi waffe nti wa ala almawludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bilma'ruf. Yenna omusajja yawasa omukyala yavunaanu muliisa n'okwambaza abaana be n'okubalabirira ng'ateekamu ekyo kyalinako obusobozi. Allah yaleeta emmere mu ssuula eyo. So nga mwe muli wano osobola okuyingira wooteeri n'olya emitwalo 2 omuntu omu ne bakuwa omutwe gw'engege, mbakuwa amazzi ga lwenzooli, mbakuteerako obunyama ebbali, mbakuwa ogucapati era n'obagamba nti teeka nze yingini nze nkola ate n'essaamu. Toli yingini oli muttaavu kubanga okuliisa abantu okukwo n'owaabewako 10,000 gwe mu lubuto oyiyiza emitwalo 2 omuntu ki owadde abantu obaka 8 2,000. Annafaqa laka okuliisa famire kuko Allah agenda kukuvunaana. Olaba abasiraamu we muli otwala mata waka kikopo kisho ne bakufumbira amata ago togaagalamu mazzi n'otalowooza ku mwana w'omuto ayavula tomuwadde mata ali ku kyayi mukalu naye nga weerabidde nti nafaka Allah yagikutikka. Ne bafumba amata n'oganywa ng'omwana atunudde n'ofuluma n'ogenda. Era bw'oteekawo amata ago omwana najja ng'ayavula n'amala agayiwa ova mu ddiiro ng'afiiriddwa nnyoko n'odda mu kisenge. Ne bakuuza nti haja ofunyemu obuzibu nti embwa y'amata naye nga gwayita embwa mwana yamuzaalira ddala si mwana wa muganda we. Mutwala obunyama nga bwammwe n'oleeta akakoota k'ennyama omutabuliiki omulamba ne basiika akanyamako ng'oli mu ntebe otudde ne bakaleeta n'osalirako kasupu ng'abaana bali mu ddisa balingiza n'olya akanyamako n'okwata engatto zo n'ogenda. Niyo badde onaaba n'obuuza mbu abaana bafunye oyagala kusesema balye. Eyo nafaka. Abasiraamu bangi mulina emize nga muwogo tomwagala ne ggwe oleeta akatooke kako n'oddira omwana wo owa pittu n'omuleetera omuwogo n'okwata akatooke ko nodda mu kisenge egyo oliira ng'oleeta azikaali. Olaba yiddeyo ewaka ng'olina capati y'amagi 8 n'oyita mu baana bakuwa salaamu nga tonyega n'oyingira mu kisenge n'ogucapati omusajja omukulu n'omala okugulya gy'ova n'ojja ku mawulire naye ng'akaveera ka capati kaliwo kali mu mpale y'omutabuliiki. Eyo nafaka Allah yagitikka ggwe temulimu. Oleeta amata gago naye mukyala w'amata aganywera mu bootulo abaana balowooza ali ku mazzi naye ng'ali ku mata ali muganywa. Obwana buzannya tebumanyi. Sallallahu alayhi wa sallam yagulanga ebyokulya mu katale n'akwata ebyokulya n'abirera abitwala ewakaawe. Anas ibn Malik n'amugamba nti astahidduka ya Rasulallah nkwatemu nkutwalireko ega buno buvunaanyizibwa bwange eri abantu bange. Niyetwalira wandifunye mwendowooza nti omubaka ababitika sahaba sahaba yandiriganye masuuliya buvunaanyizibwa bwe atwalira abantu be. Olina bw'oguza ettooke ddene toyinaamu za booda obusiraamu bugamba bakuzingira enkata olitwale buvunaanyizibwa bwo wetikke. Eyo famire yo Allah kyakugambye mu sura ya Bakara nti wa ala almawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bilma'ruf. Yenna omusajja yawasa omukyala Allah n'amusaddaakira abaana yateekwa okubaliisa n'okubambaza n'okubalabira bye byalinako obusobozi. Gwe bw'oli oleka osubye firiigi mulimu sukaali wo wabula akasukaali okanyuzzeeyo akanyama kooleka okakwese n'osibawo naye nga weerabidde nti Allah agenda bikubuuza. Ekyo kimu.
ekyokubiri nga kiri mu nsingo yo osibawo naye nga weerabidde nti Allah agenda bikubuuza ekyo kimu ekyokubiri nga kiri mu nsingo yo nga Allah ateekwa buteekwa kikuvunaana al-istishaaru bil-mas'uliyya okwambala oba okwetikka obuvunaanizibwa obukwata ku bintu ebikwata ku famire yo buli nsonga yonna enyega ewaka eteekwa kumala kubuuzibwa ku ggwe ennafaka kiri kifo kyo kyeyawudde wabula al-istishaaru bil-mas'uliyya okwambala oba okwetikka obuvunaanizibwa obwo Allah bwe yakussaako ebbanga lyambala nga amaze okuwezadde abasiraamu mwe muli ng'abaana bammwe tebasoma nga n'ensonga gy'owa abaana bo tinange saasoma obutasoma bw'ogenda ononye kitaawo tobuteeka ku mwana oyinza okuba nga obwongo bwe bwali obunafu bwe bwakulemesa okubeera mu ssomero kati omwana waabuyina muteeka yasome omwana w'omutabuliiki bamugoba ekkalaamu wiiki nnamba ali mukuba atambula n'asaba ekkalaamu n'asaba kusalaamu n'asaba ebitabo n'agamu ne bimutama butaba na buvunaanyizibwa olaba muwandiisa abaana bammwe bwe muzaala mu bibiina ebiyamba abaana n'ogamba omwana nti wagambye taata yafa omwana mbamuwa ekitabo mbamuwa empale mbamuwa buli kimu nga kitaawo oli oganudde amaaso omwana wo n'abeera ku ssomero nga talina ngatto naye ng'olina emigogo gye nga tegigenda mu 10 adamu al-istishaaru bil-mas'uliyya okweyambula obuvunaanyizibwa obwo Allah bwe yakutikka abaana beeyiiya naye ng'abazaala alina ne ssente wabula bw'ofuna eziwoowa n'ofunayo omukyala ow'okubiri era otambula weewana muli mutabiki n'abakyala 3 nyina e Madiina nyina e Makka nyina e Shaami Allah agenda kwokya kubanga obuvunaanyizibwa bwakulema okumala okutuukiriza gwegugu kuzaala n'oteekaawo gwoza ntozaalira ggwanga abaana babaita baana ba mufaaza mu Amerika mwe mufaaza abaana be bajjuza ku ssomero baana ba mufaaza omusiraamu buli lwabeera ewaka buli kyonna ekikwata ewaka amala kukibuuza abaana bayambadde abaana basomye kiki mutaafunye naye ate onaabibuuza otya ggwe nga wosooka okudduka oyinza okugamba nti byange Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti amuru nisa fi banatihinna hadisi ya Ali ibn Abi Talib basajja mmwe ezimu ku nsonga z'ewaka mwebuuzanga ku bakyala bammwe naddala ku baana bammwe ab'obuwale babazaalira n'olema kulowooza nti ojja kudda kubanga gwe nnyinimu ofumbize omwana ng'ali mu myaka gya kito yagamumalanga kubuuza ku bamaama baabwe kwaba abaana ab'obuwala be muzaala waliwo endwadde ez'abaana abawala nga tebajja zigamba ggwe nga istihaba kyebakazaako ekikulukuto buba bulwadde bwakyama oleme kulowooza nti koolabye omutabuliki ku muzikiro ogenda muwa muwalawo oyinza omumuteekayo omwana ng'omwana mulwadde buuza omukyala nti omwana onaafundirwe ga nti omwana muleke oleme kujja waka ng'oduumira buduumizi gwe nga bw'oyagala omukazi agenza okudda firigi tagiraba agenda okukebera tivi tagiraba agenda okukebera bintu tabiraba bwakubuuzaako nti taata gundi gwajjewo firigi nti ombuuza firigi gye wajja nayo oba kyewasangawo naasirika naye ng'ebintu byewaka bivunaanwa ku mukyalo oyo olina kumala kumubuuza era nti amuru nisa mwebuuzanga ku bakyala bammwe ku bimu ku bintu byawaka naddala naye ku baana babazaalira gwe tobuuza wabula agenda okukebera nga alina kyatalaba bw'abaako ng'abuuza nojjayo omuggo ekyakubiri kyakusatu ekyokuna Allah kyakuvunaana ggwe ayaamu ddiinuha okuyimirizaawo eddiini ya famire yo oba eddiini ya mukyalawo
kyannaku nti abasajja bangi muri wano nga wasa omukyala ate nga yakusinga eddiini kati ate omubaka agamba gweyimirizewo eddiini otule n'omwana wo muto omugambe nti gamba nti ashhadu muti ashhadun gamba nti alla ilaha muti alla ilaha gwogamba omwana wo oyaziina omwana ddamu eddiini y'omukyala omubaka atulaga nti ezimbwa musajja naye gwe bagamba okuzimba ate mutwe mwereere oba mwe giwasomera ekyazanga ne piki yakulema okuyita balaba ebirevu bizze erimasa n'akola ebbaluwa nti kasi mugenda owase kati gwe bagamba atazimba eddiini talina wadde ayes oyo gwogamba atayamba abaana be ng'abaana balaba bosika ewaka abaana bakusinga so nga responsibility ey'okuyimirizaawo eddiini yiyo gw'olina okuyita omukyala n'abaana bo bateekemu eddiini naye mwemulinga ne sayi togimanyi okozesa binku musajja omukulu kati gwe bagamba atoyimizewo eddiini ekyokutaano responsibility nga Allah yagikutikka oyagala toyagala agenda gikubuuza okugunjula n'okukuuma famire yo n'ogireka mbulamu obwensinga emanyi Allah kiri bayigiriza ddiini kati ogezaako okuteekawo emisingi eginaakuuma abaana bo oba n'emukyalawo ng'ovuddewo ng'obaagala mujjana okutegeera Allah waabwe misingi ki egyo egiriwo beebaana okubateerawo emikwano emirungi olizze yeeka n'okebera abantu abajja ewaka ng'ovuddewo famire yo abaana bwe bazannyira omanyiwo mukazi wo mikwano gya mukazi wo ogimanyi we wazimba abakuliraanye obeetegereza era oli mugumu nti bw'obeera ku dduuka babeera ku bantu abatuufu olw'obudde ngenda mpumbawumba ebyo nenvaayo katugendeko ku sayidi y'omukyala abo basinga abakyala tebaagala kuwulirawo kubanga mu hadisi atuga nti kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi buli omu agenda kubuuzibwa kubanga alina byalunda naga n'omukyala agenda kubuuzibwa eri bbaawe yagamba nti responsibility y'omukyala esooka eri bba Allah gy'agenda okumubuuza okumuvunaana ku lunaku lw'enkomerero omukyala tayawulanga bbaawe ku kyenda kye ekyenda kye baali bategeeza mu hadiisi eyo omukyala tayawulanga omusajja ku bantu be responsibility Allah agenda gimuvunaana so nga abakyala bangi olufumbirwa agambirawo omusajja nti omwana gwestazaala simufumbira naye ng'abaana boogobesa omusajja baana be maama w'abaana yafa n'aleka bamulekwa kati ozze tonnazaala naye omukazi n'alemerako nti omwana gwestazaala simufumbira era n'okwata abaana omutabuliki n'obatwala mu kyalo kubanga ejjinnya eryakajja ligambye teryagala mwana nga terimuzaala abakyala mwebali nga ye olutuko naga nti maama wo simwagala mu maka gange saafumbirwa nnyoko nze siri ku bulogo bwa bannazaala era n'olumba maama komya obulogo oba toddamu kujja wange temulimu abasajja mwemulinga maama w'omukuba naye ensonga gy'omulanga kulinyirira ani aleese ensonga omukazi tayagalawo muntu eno statement mugiwulire entono nnyo eri wakati w'omusajja bamuyita kavuma n'omukyala ayitibwa Ajatijjanaati omukubo Allah yamujjulula Ajatijjanaati yazaala omusajja gwe bayita Kavuma omukyala oyo mutabani gwe bayita Kavuma omusajja mugagga nnyo atagambika abamanyi kibayita mu kizungu emakindi Kampala awo wawangaalira ne kataliimu ayina gyali ebwe lwali bubi nakyala gwe bayita Ajatijjanaati yava ewaabwe mu kyalo we bayita Kasaana Kagagga
fayiza semba buleyo oyita wano matete muveri kasana yeri ngogende kirunga ne kasana kagagga najjo kukyalira mutabani we emakinge nga nakyala tayagala kulaba ku Nazaala era olwajje w'omugaggo yalina kalina mu kizungu eyo n'apanga obukodyo bwonna butya bwagobye Nazaala n'atuukira mu kasitoowa omukazi n'alaga reaction nga mbi n'agenda ayiiya amagezi gonna n'afuna eddagala n'aliteeka mu kasawo ka Nazaala bawo olwajja namugamba nti ozze omukadde oba nga ye maama wo naye abakazi b'omukyalo obulogo buntamye gerayo emintu yaleese yagenda Nazaala agenzeeko ebweru emmanju n'amuteeramu eddagala omukazi nga tamanyi bataddemu aji mu bujjaga bwe najja n'asumulula ensawo ya nnyina nga tannaba namubuuza n'asiŋŋaanamu akalagala nga n'eddagala ppya n'amukuba oluyi n'agwa ku kitanda budde bwakiro omukyalo oyo najja yaliko omutwe n'afuluma mu kiro ekyo n'ensawo ye obukadde bwe addeyo mu kyalo naye bwe yajja ku geeti n'abinyumiza omukozi mukuba awe nateete Allah n'aleeta ajere omukazi oyo n'afa ne baddusa mayiti nga gitwala emulago amawulire ajo olwagamanya nti omusajja omuntu afudde ne balwana mu magezi mbajja mayiti emulago mbagitwale kasala kagago giziiga naye omukozi alina abantu be yagamba ebibaddewo era mu kuziika amawulire ne gavuganga mabi adi n'ava mu kyalo eyo nga musaavu ekitagambika olwaleero ali mu ggwanga lya India bagenda mulongoosa kansa ku gurupu emu ey'obusamu gye saagala bagamba ateekayo ekibuuzo abuuza nina edduwa gye nsobola okukozesa Allah ansonyiwe okufa kwa maama kubanga omukazi yantomeza omukazi yamugoba kyendagala ojjukire ekirala ekyennaku nti omukyalo oyo yali muzibe ng'eriiso erimu lyavaamu naye amawulire gagenza okuvaayo ng'okuziba kw'eriiso kyali bwe kiti Kavuma ng'akyali muto maama we abaamukutte n'akaaba nnyo Kavuma n'akwata akasonga maama mwana akyali muto yafumita nnyina akasonga akyali muto eriiso ndifa kibayita islands nibamugyamu eriiso n'akula nga talina liiso ng'ensonga zanyumiza abantu omwana wange yakaaba nnyo nga muto ne muwa akaso yatuusa ku bino eyakola ebyo yamalizaamu kuyenga ssennyina abakazi mwe muli awo ng'oyogera lwatu n'ogamba bbaawo nti nze Nazaala wange simwagala wano Nazaala balogo era omutabuliiki n'olumba maama n'ogamba va mu maka gange omukazi engambye bw'ati n'aba mu bakuba n'ogamba maama va mu maka gange n'agenda era nti mu bintu Allah byagenda okuvunaana omukyala ku lunaku lw'enkomerero agenda mumuvunaana okwawula omusajja ku kyenda ki omukyala n'otabaamu magezi gwe waakafumbirwa ewiiki 2 n'ogamba nti gw'otazaala tomufumbira n'otamanya nti azaala abaana bano yandiisa abataddewa omukazi yafa n'aleka abaana boogoba ojjukiranga nnyo ekigambo ky'omubaka kyatugamba nti mujjukiranga essaawa y'okusaalira nga bazze okunaaza b'okuzinga ne bagamba Allah nti ya rabbu innahu nazala bika Allah tusaalira taata walula afudde azzeyo gy'oli ne wa anta khayru manzuru bi ay Allah buli ekifa gwe mulungi wakwaniriza buli ekifudde asbaha fakilun ila rahmatika taata akeesazanga mwetaavu ayagala omusaasire ne wa anta ghaniyu min azabik ay Allah gwe mugagga wakubonereza Allahumma in kana musina bwe kiba ng'okutugoba mu maka kyali kirungi fazidu fi hisaani ntuwere ejjana ne wa in kana musii'a bw'aba yali ayonoona ng'akimanyi fatujaawizu anhu gw'omanyi Allah kyonaamukolera etugamba Allah nti Allahumma la tahrimna ajra wala tafsina totukema ffe abasaalidde era totumma mpeera za kusaalira era totukema erimu bimanyi omukyala gobesa baganda bo n'agenda aleeta baganda be mu maka n'ogoba batabani baganda bo baafiirwa kitaabwe muli baamulekwa ne n'ogoba abaana ye n'aleeta ganga so ng'omubaka ku sayidi y'omukyala atuwa omuntu omu atuwa Nazaala naye akuleetera mutowe n'akuleetera omwana wa ssengaawe n'akuleetera nnyina omuto n'akuleetera kitaawe n'ateekaawo era mwemuli ng'osobola okuweerera omuko n'ogaana okuweerera mwannyoko bumuzaalibwa eyo gy'ova n'ebirevu byo najja okusaala naye nga suratu rahma kibayita kuyunga luganda tomanyi bukulu bwakyo
era tokimanyi nti abali mu nsingo yo, tokimanyi nti omuzadde agenda kumunaana, tokimanyi nti musuulemu Allah bwira alayya Kaaba yalayira omuzadde naka nti la uqsim bi hadha albalad, bantu munyenda balayira ekibuga siyinza butakirayira, wa anta hillun bi hadha, nabi yagamba nti wa walidin wama walad, ngenda balayira omwana ne omuzadde nekyo kyazaala, eri ategeeza maama na mwana we, eri ategeeza taata n'omwana we. Temulimu nazaalawo ng'ogenda omulaba otwala ensawo ya sukaali, maama wo ne bwakusaba kiro weebuzaabuza. Essimu ya nazaalawo nga yakuyiseeko obuyisa ogira okukankana, maama ne bwafiira ku ssimu tonyega. Ovuma nnyoko olivuma mutabani wo noga maama va ku ssimu yange, ate bwezija mu kyalo ojja kundaba naye ng'olikubamu oboggolera. Tosobola bigamba nazaalawo kubanga eddiini lyakugamba nze ku maama nnoba n'okkiriza. Ensonga ey'okubiri nga responsibility y'abakyala eri mu maka nga bateekwa buteekwa gituukiriza, yaga la tusafilu lmara'a, omukyala tatambula kuva mu maka ga musajja